Omusajja amugamba oba ogenda genda oba biki ngamba nafunye omwana namaze ng'oba ogenda kola ki ate alabika ye agenda nakuzaala myaka 3 talina yadde omunya olaba n'oli eyazaala yamugoba omusajja yali musiru kati ng'amugamba nno bwenfuluma wano bwenfuluma leero lwokoma okubeera ku nsi ate era lwokoma okulaba ku kintu ekiyitibwa ekyange byonna bijja kuggwawo ate tojja biganyulwamu namugamba wa babyogera dda babikolakola dda omukazi ng'afuluma munnange wabweru nga bulaba kompawundi eno ng'akuŋŋaanya obukuukuku obuntuntu mu kompawundi obuntuntu ng'agamba ng'aleeta ekibiriiti ng'ateeka awo mu mulyango awo nga olaba awo mu mulyango wakati ng'akomawo ng'agamba nno kati kino kyenkumye kyekyoto kye ekyamaziika n'aweta nazo ze baali bamuwadde omuwala n'adduka kati ekitegeeza omusajja yafa tategedde nti omwana n'aziddusa n'atandika obikira baganda be biki nti ono afudde era awo wennyini bwe baakuma ekyoto ky'okufa kwe kati anti kyembuuza omusajja ekitegeeza yafa tategedde nti ono omukazi abadde musanvu teyakitegeera yagula emmotoka n'ajja ewaka ku kazigo we baali bapangisa yamala emyezi 2 ng'azimba ennyumba naye nga tagambyeko mukazi we ono ow'ewaka girlfriend gwe yali yawasa tukitwale nti ye mukazi we ow'omumaka olwatuuka mu kisenge ky'abagenyi ng'amuyisaawo buyisa ng'aggula wali mu kaseefu watalabika ng'atwala muntu we nga gye yamugamba mu goddown byonna bye yamugamba okukola nga yabikola ng'aze n'akasente era akawera namugamba nno munnaye kati gano ge maka gange nti ye nga oli amugamba nti kati oli bwe bukya ku makya mugambe nti nze nakooye okubeera wano ne ŋŋenda nti ye nga oli yasigala eyo wansi ng'aggala luggi ng'akomawo mu maka ge eno waggulu oba ontege Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abalungi abatulaba. Yenze Hadija Kigozi, mwebale kutulaba naye mwebale kusubscribinga. Sound check kweri wali. Mwebale kutulaba mwebale kusubscribinga. Olaleero ndi mu Gomez. Sebo eno Gomez is precious to me. Baji mpanza ddo omwana. Nazaala wanga nzaalira omwami. Takyali mwami kati. Era abawalo. Sibaze. Omusajja. Tomistekeni nga saagala kunnyonnyola bingi naye sibaze. Okitegedde just tata mwa mwana wange. Thank you toyonoona muudo. Kano akagundi aka Gomez. Jjajja omwana wange yakampa nga nzadde. Actually same. Right now kayise ka Gomez but by then yali Gomez egumidde yali mitwalo nga 15. Simanyi bei gye yali naye yali nnungi nnyo. Saagala geraageranya kyemmanyi yali nnungi ate nga yabbeeyi. Yampa beti nga nzadde omwana. Banaye okuzaala omwana nga famire y'omuntu weeri. It is very good. Naye waliwo n'abamu ababazaala ne tubasanyukirako ne batulaga ayinza okuba nga taliwo mu bulamu bw'essaawa eno naye ŋŋambamu ekyo ekiseera w'obeerera olubuto w'ozaalira n'ofunako kulaavu okuva ku sayidi y'omulenzi nkisabira buli mukazi n'omanya nti nno maama n'omanya nti nno babaddewo abantu b'omwana wange babaddewo okitegedde kati nze maama wange yampa eno Gomesi oba lwaki nkayita ka Gomesi anti era maama wange asigala maama wange ate oba omuyita otya ng'oli mu bufumbo si maama abannyoko osobola okumugamba nti nyazaala tusanyusa okulaba era omuyita maama right abamaama wo si kyo abamaama naye era ne bw'omuyita nnyazaala tekigaana nze sisobola oba aba abazungu bamuyita lumu nnyazaala nze sisobola kati mba muyita maama era pakati nkyamuyita maama sikyusangamu kuba talina kyeyankola badde nno nkugamba byakagomesi naye engeri gy'owabulabuka ennyo
onzije ne mu ssanyu lya Gomez Mbulu gye yambula. Banaye mwebale kutula mwebale kusubscribinga mu Biru Furniture Workshop wetuli okuba tukutuusaako ebintu ebirungi eby'omulembe. Workshop wagirabye? Workshop byo yaddala. Workshop wagirabye? Mwana gwe. Kati 2026 mbabuulire ebigambo bino temugenda kunsobola. Kujompeeyo sofa ndowooza nze omu ku bajja okusooka okukugulako. Exactly. Mujje banaye mumpagire tuli awo wagamba kibanja mpola. Ya nkirina nakyo naye n'abalina essente ez'awamu mbaagala. Kati baneeno mbagondezaamu abalala abateesobola nga mmwe. N'abalala. Abateesobola omuliro n'enkuba. Kyokka banaye on a serious note nina engule ya kibanja mpola. Engule ya kibanja mpola egonza ebintu. Nti omuntu ajja asasulako mpola paka wamalayo. Lwakuba bannayuganda balina obuzibu baagala muwe ebintu nze mubanje. Nedda si bwe kityo si bwe kiri. Let me actually make it even clearer nga ndi wano ku mpewo. Oyina okujja you open an account with me. Ofuna omutemwa gwa ssente gw'ogamba nti nze buli week nyakuwaayo ssente bwe ziti bw'omalayo ekintu kyo nga tukikuwa. Yeah. So poza ate nga n'aba Glamour Aesthetics we balinyawo kwa Kamwesi Mall level 2 bw'oba wakava mu lift n'ofuluma bw'oti otuukira ku ddwaliro. Bakola amabina, bakola ensusu, bakola skin. Abalina ebituli mu bubina kati nga ogamba nti bakubakubanye ebiyiso mu buto. Waliwo just abamu nga just akabina ke oba kaali stress. Kabinya. Kati bakatereeza ate nga tebakusaze ne bakuba fira. It's a non-surgical process. Okitegeera abalina enkanyanya bonsanyusa okulaba buno ng'obukuliko. I'm joking. Nsanyusa abeera wano buno bubakko bakko. Don't take me personal. Buno bubakko bakko. Abalina obubakko bakko babakolako ne babatereza bulungi nnyo be ba Glamour Aesthetics bannange munansonyiwa program gisekeramu naye nga ekituufu kiri nti bakola ensusu bakola skin bakutereza balina IV drip bakuteekako drip no balansinga bulungi nnyo omubiri abagala okweyerusa oyeruka bulungi bakuteekako cupa y'amazzi bakusaako ecupa y'amazzi waliwo abantu abayeruka nga ye yagaana mukwano ng'emikono gyagana nga yagaana bw'aba musajja ng'ayina ssemakula bw'aba mukazi namakula tamuyimusa. So bakozesa mpiso bakujjanjaba naye nga tebakulongoosezza gendayo bakutereze. Tulina Swahaba Munamasaka olunaku olwaleero. Swahaba ono muganda wange nnyo lwakuba mbulako sometimes naye nga bangenze kunoonyaamu ku ssente we tuli nnyo nze naye okubaweereza nsanyusa okulaba nange nsanyusa okusanga ng'ombuzeeko mwendi baaba bitambula bitya bitambula bwe bityo nga obimanyi eby'ennaku zino enkulu bagamba ennaku enkulu naye kati neewuunya olunaku luno olusooka lwawamba Christmas. Oluliwa? Olusooka. Like first of July. Lukola ssente buli muntu aba alwetege. Naye mpozi we naafuna ssente. Okimanyi nze ne Christmas etuuka simanyi. Christmas okutuuka nga tomanyi toyina by'otunda kati bw'otandika okubitunda nga kati. Ate ekyeŋŋambye ndowooza n'amala kufuna ku ssente. Kati bizinensi nga bwe wagitandise ey'okutunda. Mu Biru Furniture. Jatunda season. Kati season ojja kuba omanya nti kati season ngimanyi. Entebe ey'emitwalo 5 kati ezze ku 2. Bwe kibeera Black November. Tewali buzibu ninayo era entebe y'emitwalo. Nanti kati goba otunda kumazaawo. Then oluvannyuma oleeta ate season empya otandike n'ebintu ebiki ebipya bwe kityo. Kaakati emboozi nakuleetedde ensufu eya leero kyetaaga buli muntu atega amatu agikole ki agiwulire. Laafa abavubuka obulamu bwaffe tubutwalira mu matigga. Temwefaako. Atwefaako. Twagala nnyo ebijjo. Naye twagala nnyo ebyangu. Obulamu obuli soft. Ng'omuntu bw'agamba nti saagala kuba mataffaali. Mataffaali gamenya kaŋŋende wali nkyange kamatatu. Kano. Kacyanisi. Kaŋŋende nkyange kacyanisi. N'okyangamu kacyanisi awo. Oyinza okuvayo ng'oyagalayo emitwalo 5 ng'egigi 5 gye bakoze ki? Gye balidde n'ogenda n'ewaka n'ositula TV
n'ogitwala n'ogisinga ne bakuwa 15 najo ne bagikola ki omukazi akanya kubuuza TV gye watutewa makanika eri wange ogitunze okitegedde kati abavubuka we batyo kakati emboozi eno etandikirawa omuvubuka tayingiza sawundi mu gundi yaffe akitalinzeeko kale kakati omuvubuka akwata ekkubo afuna mukwano gwe nga bwomanyi abavubuka tubeera n'emikwano nga bwogamba nti yenze mukwano gwange avuga takisi oli avuga booda kwegamba nomanya nti egyo gyemikwano gyo kati omuvubuka ono yalina mikwano gye nga mikwano babayita bano abadereeva abasofeeri obategedde abavuga mmotoka okuzijja Mombasa n'agituusa bebo be basofeeri be bayita abasofeeri ekibatumya abasofeeri badereeva bakijjamu kati ndowooza bali oba Bannakenya be bakifuula abasofeeri nga bwogamba nti wano mu Uganda mubayita ba pirate nti pirate nyola emmotoka naye anti pirate kati bo mu Luganda babiyita pirate vuga tugende asigala pilot ate waliwo n'abagundi abavuzi ba taxi era abantu abakulu babayita ba pilot era kati omuntu atamanyi luzungu yakuyita pirate vuga tugende kati munange obutakulwisaawo omuvubuka ng'akwata kuba agenda avuga enki emmotoka naye mu kuva eno e Kampala yaleka aleseeyo girlfriend we mwana w'obuwala muto ate nga bakagwa mu mukwano ndowooza bamaze emyezi 6 naye nga beesuubiza bingi naye ndowooza omuwala yajja n'omukisa omuwala bw'ajja n'omukisa bali n'omuvubuka mu kayumba kaabwe ka single room bataddemu akatebe kamu n'obuliri n'obusepiki bwabwe naye ng'era bafunayooko kasente kuba omuwala yali akola mu restaurant ate ng'omulenzi yali ebiseera ebyo talinawo mulimu definitely tugaye nti sente zikumpi zonna zaali za muwala omulenzi yali talina kalimu naye nga just ekimuyimirira waya naki n'amaanyi byonna n'obulungi sebo omukazi asobola okwagala nga olw'okuba oli muwanvu nagamba nti omusajja omumpi tolinnyanga mu kibanja kyange ne bw'ojja n'obukadde bwa ssente seba abakazi beero ekyo kibaawo ng'ekintu ekibi tokyagala naye nga tusobola kwagala kintu kimu nga tewali ebigambo bino omukazi yangobako nti ndi muwanvu nnyo weetega namukwana ndi mu takisi namukwanira mu takisi tufuluma bwe tuti nantunula bwati agenda okulaba nga mutunula mu kawompo bwe ndinaganda edda omukazi yali mumpi nnyo yali mumpi naye nange era natuuka ne mutunuya nenga mumpi nnyo naye nga munene seba ayina akanyama nangamba sebo munaye nagikuwadde namba yange nga simanyi nti oli muwanvu bwoti tokuba tokuba saakuba munaye okuzza ku mboozi omuvubuka akwata ekkuba agenda ne munne bavuga emmotoka gy'ovuga gy'otuusa gy'ojja e Mombasa okugituusa wano oba ogireetera emitwalo 2 oba katukibale nti 2 ku 25 naye nga munnange eno tevugika ekisooka ekkuba olimanyi eridde Kenya bibeerako jjaamu muyitirivu bwati okutuusa obutuusa emmotoka kiyinza okutwalira wiiki oba omwezi simanyi kale naye mu bbanga kale tubalire mu mwezi kuba ovuga okuva e Mombasa n'otuuka e Nairobi awo no staginga nobeerawo ok'essaawa bwotyo omuvubuka ng'amuwa omulimu yalina pamiti ye yali avuga takisi n'ava mu takisi nga takyalina mulimu bamugoba ati asanga munne amugamba nti nze ndeeta mu motoka sikyabonabona na takisi nazikoowa kooli nti tugende kati nkutwale ng'amutwala paka ku mulimu bwe yamutuusa amugamba nti omanyi ogenda kusula wano naye we batuukira waliwo engeri ya kabiiki mu biiki omanyi abavubuka twagala nnyo amalala n'amasappe we bakutwala mu kifo kati ng'ekyo otuuka wali eri n'ogamba
lwaki sitambuddeemu ko ne nambula ku bipya munaye omuvubuka ng'atambula alambule ku bipya gye yagenda okulambula ebipya nga tasangayo kyanakiwala kyakula ne kibala kirina ebbina kirina eriiso lino lye bayita ery'endege lyandege oba lyandege ng'eriryo nange omwana omulenzi ono ng'akwana kiwala akikwanye amangu ago akituttaawo mu kaloogi buloogi obwali okumpi bamusabye $100 nga omanye Kenya tebasaaga ssebo loogi zaayo za bbeeyi muvubuka ate ayinamu yadde 10 ekikwala nga kimugamba nedda teweebonyaabonye oba toyina ssente nze nninamu kuba omuvubuka yatuuka ku luumu ne bamugamba ssente kati omwana amanya nti ono nno abuuse mu katego kange n'agamba nti tofaayo oba toyina ssente nze $10 ngenda kisasula omwana ajjayo akasawo nga kumpi mulimu omutwalo nga mulamba ogwa $1 mulenzi n'amanya wano waali asimye tasoggola kafuna munnange si ye yalina amaanyi yeefuna oggula katukiyite bwe tutyo n'atwala okuva baamuleeta okujja okukola ndowooza baamala ennaku 3 mu kutambula n'amala essaawa 2 ng'agenze out ate yakomawo nkeera munnaamubuuza obudde tukulinze tukunoonya tugenda okole obwedde oli ludda bwa nti mwana gwe nasuze mu loogi ate mu loogi ng'okolayo ki munasanze ekiwala nekinyinyonyola bwekiti ne bwekiti agamba nno kati guno omulimu gukulemye guganye otandise kudda mu bya kisiru kati yaveeyo ng'agamba naye kawo mulimu oba gugaane kasanafu nnyo omuwala ayinamu kuki ku ttooke ng'addayo mu loogi omuwala olwamulaba ng'amusimba $1 amuga agenda onoonye kye tunaalya omulenzi agenda agula nkoko awo agula biki nga badda mu loogi buli lunaku basulayo basasula $1 $10 nga babeerayo ewiiki zaabwe ngezi nga 3 omulenzi yagenda okukola teyakola yabeeranga mu loogi ng'ali amasappe nakusiiba ku biiki ne mukazi we omukazi ate akasente weekali kati olunaku lwali lumu omukazi amugamba tiolaba omusajja oli omuzungu ajja timulaba ne mukazi we nti bagenda batuule wali then bagenda kwerabirawo ensawo ogenda ogireete munange omuvubuka teyafaayo ate ebiseera ebisinga oluusi waliwo omuntu ayogera nagamba kati nga kati wano ndi wano nenkuga nti ngenda kufuusiza eggi omanyi ki oba nazze nalyo nolowooza oba ntrikinga oba yazze nabwanninga balayika bakwano be kati munange bwekityo bwe kyali omuvubuka ng'akwata kkubo nga basooka batuula nga bano bajja babayitako akasawo baakalekawo wali naye akasawo nga kalimu $10 egyaki egya $1 egya $10 kati nze simu abantu balina ssente wano waliwo n'abantu nga ssente bazipimira mu kiro nga takyasobola kubala ssente bwati nze nakolerako omusajja munnaye nga ye ssente twakolerako omusajja nga ye tasasula bakozi mu ssente zakubala mbwakombeko akombako bukombi nga tayagala kukomba ku ssente takombako zimulwaza yagamba nze sisasula nga bakozi mbale obuuma obubala ssente bwaki funkooya ssente nzipimira mu kiro ng'era mubala twakoledde $5,000,000 gazitowa kiro mmeka abasajja we bali wano abayina essente siwakana we bali naye ebyo ebya kiro byolimba sikulimba nze namukolerako nga ye tasasula anti nkubuulira njogera mazima kanzikirize tweyongereyo kuba tuyinza olemera munnange ng'omuvubuka akola ki abeera na mukazi ng'omukazi batuulanga wano nga bali wali
namugamba akasawo bakeerabidde bwe bagenda nga basooka bayisaayo eddakiika nga 2 omuvubuka namugamba kati genda kasawo ogenda kajjawo teri agenda kugoberera nti kale nga bajjawo kasawo nga bakakwata mu ngalo nga bakassa mu busawo bwabwe nga batambula nga balinnya mmotoka yaabwe nga badda muki mu loogi bapangisa butakisi obweri obumanyi obw'e Kenya butambula tebuyina nzigi bweru nga munaye nga babuukira katakisi nombwogibuukira etambula naye Uganda eyina eddembe kakati takisi tesiba gwagirinnya gwobuukira nga babuukira naye kati eyo takisi zonna ssente ne batakubira uba ebiseera ebisinga waliwo abantu abakopi nze nkubuulira ebigambo bino omuntu asobola okuba n'emitwalo 10 n'ali ekikomando eky'enkumi abaziterekedde kyankya kati naye abo abaalina dollars ate kati baali bazikebedde ddi singa oba olonze ekintu ogambye mu kusooka omukazi yalina ssente ze dollars z'omutwalo baziridde wiikisi mmeka ze wiikisi 3 zonna nga baliwo mu woteeri basiibamu basulamu balyaki ate emmere y'omu woteeri ziri woteeri zomanyi nti nno abantu bakyakaze teba ya layisi lumu obulumu ya $100 kitegeeza nti ekyokulya kati saba enkoko owulire okitegeera naye kati ku muntu alina ssente agamba that is a minor case munnange nga bakomawo mu luumu omulenzi mwe batera okubeera omulenzi ng'omuwala ng'amugamba nti kati soko ojjeyo akasawo kaffe tukebere ssente mulimu ssente oba temuli omuwala kuba omuwala yeyali master plana yasomeramu omuki omulenzi nti akasawo ako kalimu ssente genda okalondewo okajje ojjukira eri bikize eri za musenyu size zino ezammwe ez'amayinja n'ebitaka za musenyu omusenyu guvanga kuno n'eri otambula naye wano ennyanja eyaffe sijja kuvuma kale eggwanga lyange kati omanye ekisaawe ky'omupiira wali olabeko ku kisaawe ky'omupiira ye distance gy'oba opima okuva ku nnyanja mpaka eri nga musenyu naye wano mu Uganda ogijjawo ennyanja erina distance ng'ekisaawe ky'omupiira nga waliwo omusenyu abasamba omupiira ne basamba baba bazimbawo beach naye kati wano osanga biyinja ennyanja ebeera wano mita nga 10 nga waliwo n'ekkubo abatakisi bali awo ababodaboda abooza emmotoka abafumba piraawo kati nga bayingira mu luumu nga omuvubuka agamba katukebere okebera akasawo bagenda okubala nga balina emitwalo 10 egyaki egya $1 ng'omuwala amugamba nze sente saagala ogenda zite kati ofunye kapito ofunye eki njagala oddeyo ewaka wammwe Uganda oba oyina maama wo oba oyina taatawo obagambe nti wafunye omuki omukazi owulira nti ye ngamba nno lagaana tukole endagaano titogenda kunneefuulira olunaku we uli kyanonneefuulira ekiribaawo kyonna nze naawe tugenda aba ng'omuwala aleeta ejjirita amugamba ejjirita eno ogiraba nti njiraba leeta olugalo ng'aleeta olugalo oba yaleeta lusajja oba luno looza luno olwolunwe ng'omuwala asala ku lugalo olwolunwe naye nga bakolayo bati nga basala omusayi nga guttulukuka nga baguteeka mu kakebe nga banywako onaanywa n'olinaanywa ne bamala okunywa ne badda mu kikolwa kyabwe ne beekuba amatooke bava mu matooke ng'omuwala agamba omulenzi kati leero tugenda beera ffenna naye bw'ogenda e Uganda ku ssente zino zenkuwadde njagala okutegeera omusaayi guno gwe beesala mu lugalo gwali gwaki kukola ndagaano y'omukwano ogutandise ne bizinensi empya n'obulamu bwabwe obupya obutandise omwami bw'olisalawo n'olekerera omukazi omanya nti
kibanga woddira ne wejja omutwalo mu nsawo n'ogamba nebbye ekyo kale kibi bannaye teri kintu kyalubeerera ekyo kyeki abantu abasinga ekyo kye basaana mulaavu mbuuza lwaki abantu embwa ekwata omwana wa munne n'emukozesa oba okitegeera kyalubeerera oyaba si wuwo lwaki oba weegabula ebiseera ebisinga olaba weegabula olaba waliwo naddala abakazi abakifuula omugano sajja alina ssente kangende neebakeko naye ogenda otuukayo nga talina waaka ssente azirina naye talina waaka nedda siddayo okategedde kati obwo buba buzibu bwani buba bwa mukazi okubeera nti kati oli yayagala omukazi osogamba nno no anti waliwo abagamba nno nga yes osogamba mu bulamu kati nkubuulira ebigambo bino biri bibiri ekigambo nno waliwo abakyogera nga bategeeza yes newabeerawo abakozesa yes ng'agamba nno oyo propaganda the word no is no waliwo omuntu agamba nti ononjagala nti ye naye muganda wange ng'omukombako nsasagge ate okwagala bagamba ekyoncu era kyuncu n'oyo mukulu nnyo kyoncu namukwagala omuzungu agamba kubanga you can get kyunchuna everywhere tea without sugar naye ate tusaafuna laavu buli tosobola kumutesitinga nogaa nti awooma onywa bunyigifwa kati ye laavu eyo ate okimanyi nti nno buli bwonywa cyayi nga temuli sukaali onywa n'okkuta n'ozimba olubuto naye ate anywedde alimu sukaali teruzimba oli okagenderedde tugende maaso n'emboozi kuba kati gyontwala kakati omwana omulenzi bakola endagaano jjukira omanyi bw'oba oyina akasente mu nsawo oba omuntu nga yakusasudde okola omulimu weetema n'ebyotajja kukola engaliki bazenda kwetema ngaliki bakugamba nti onoonaaza omukadde gwe nti nja kumunaaza mumpe visa okakasa olwalakula visa ng'okola tiktok video munyambe onomusiba pampa okakasa bakutwala ku mukadde ng'akola pupu awunya nogaa sika sente ono pupu nedda bekyawabambi nga tebasaana kulya nyabo bw'okimanyi nti nooyinza okukola endagaano n'osayininga nza kukola mu kampuni bwetinze nasayiningako mu kampuni y'okukola mu mipiira ne banteeka wansi mu mipiira eyo okunyoola bw'oti ekyuma naye nga wallahi ekinene ennyo omalayo essaawa 2 n'okomawo n'ovaayo wansi eyo ng'owunze mpira ogunyoola n'ogussamu bw'oti n'ogunyoola n'ogussamu bw'oti weewaawo nga buli ssaawa bakuwa omutwalo naye muganda wange ng'oyinza okukola essaawa ezi n'ovaayo n'ogaa siddayo sika ssente kati omuvubuka akola endagaano mwana gwe tusale engalo nti leeta tusale oleda akasente kamuli mu nsawo kake emitwalo 10 egya $, maze ebbanga mu bulamu bwe takwatanga nawadde ku bukadde 5 ng'oba kale ekinene nnyo bw'aba yali akutte nga yakwata obukadde ng'obu nga 2 omuwala amugamba tukole endagaano nsala olugalo bayiwa amazzi bwe bati amazzi ne gakulukutira ku ngalo zino ne gakkirira mu kagiraasi ne banywa omuwala n'anywa n'omulenzi n'anywa ne banywa paka lwe baagamalamu nagaa nti kati tussa omukago nze naawe tewali kwawukana mu bulungi ne mu bubi tulibeeranga aba mu buwavu ne mu bugagga tulibeeranga aba eno endagaano ya mwoyo bulamu nga bw'omanyi abantu abakola endagaano ate omuntu ali excited kyova waffe mu Buganda batugamba nti tokolanga endagaano yonna ng'osanyuse oba ng'onyiize gikole ng'oli nnomo oba eddaame wadde omanyi nti abantu bano waliwo alaama olw'okuba alina obusungu ku mutima omwana oyo yanzibira essimu sirimuwa kibanja naye ng'ate omutuufu w'okuwa ekibanja yo yeyabba essimu naye olw'okubanga osaliddewo mu busungu bambi ng'oluusi yabba olw'okuba yalina embeera sijja kuwagira babbi naye ng'oluusi waliwo omuntu akola ekintu olw'okuba agamba nti ekyo kyagundi oyo taata naye neweerabira nti ne taatawo naye anyiiga naye muntu kitegeera
kati okuzza ku mboozi omulenzi bamukozesa endagaano bamugamba nti kati bodde Uganda zimba ennyumba naye bw'oba ogizimba ebyo byonna nga tateeka mu nkola gamba lwaki onampa direct orders ezifaanana bwe ziti zimba ennyumba ogitunuze omulyango ogutunuza enjuba gyeva nti ye okakasa nti ye kati eri enjuba gyegwa teekayo efumbiro weriti kati ekitegeeza we yagwa mu laavu n'omuwala oyo we Mombasa ono omuwala gwe yali alina ow'emyezi 6 ne relationship neggwawo yalingawo ng'era beekubira nga bw'omanyi abasajja totumanyi nsobola okuba naawe naye nga nsobola okuba naawe nensikayo essimu yange nentayipinga wano I miss you very much I miss you so much nenzizaayo gwe ne tudda mu mboozi bannange I love you I need you I will love you until Lake Victoria dries nga obimanyi naye mba oluusi jogera bwogezi nga ndi excited nga mulowooza temuli mu kuzanyira ku bwongo bw'abantu anti ekyo kyembadde gamba nti abantu bangi bazanyira abaana babanabe ku bwongo nga nange osanga mwendi kubanga omukazi ye bw'aba akwagala tasobola kukimanya nti gwe oluusi tomwagala nti era bw'akimanya otandika okukimulaga akimanya era takudza kati wulira n'ekirala kiriwo ekiti omusajja bw'aba ayagala ggwe muli ggwe mutima oba tomwagala era obeera awo n'ogamba nti nandi mwagadde naye kikulu naye mukulu nnyo oba oluusi oba talina ssente kale mulungi naye mwavu kitegeera ebintu ebyo bingi buli omu aba agamba teri mutuufu ate teri mukyamu buli omu aba mutuufu mu nsobi ye ate aba mukyamu muki ng'omuvubuka bamuwa direct order genda ozimbe ennyumba omulyango ogutunuza enjuba gyeva ogwokubiri ogufuluma gutunule eri ebugwanjuba oba ogizimba giteekeko bwekiti ne bwekiti obiwulidde nti ye obuwulira nti ye kati omuvubuka yati okugamba omukazi ono nti nina girlfriend gwe njagala ambuuza naye onjagala nzekka nga bw'omanya abasajja nkwagala ate lwaki mba sikwagala nga nkulina oli mikono gyange n'akasente okampadde awo nkuwaana ne Mungu n'amwenya kuba mba nange nfiiririra kasente munaye n'omuvubuka kye yakola ng'akwata akasente nga bakola endagaano nga mugamba ekisenge kyange bw'oba okizimba egondi yagizimba ennyumba bw'oba ozimba ennyumba teekako ekisenge omulyango guli gye gutunudde era gy'oba otunuza ennyumba naye making sure ekisenge kino bw'oba okizimba okiteekako enzigi 2 oluggukira mu kisenge ekyo tekirabwa omuntu yenna omulala nti nno kino kisenge okikozesa okitegeera zimbako olukuubo bwoti oggala olukuubo n'oggala akasitoowa kyo n'oteekawo ebitabo bwoti teri muntu kumanya nti no wazimbawo naye oluggi luli lwe yateeka munda eno wabweru nassaayo akasitoowa lwamugusizanga ewantu ewalala era yamugala luyina gye gujja okukuggusa gwe oluyingira omanya ndi naawe nga muli ye teyeebuuza katugende mu maaso owulire munaye omwana omulenzi ng'akomawo nga bwe bamulagira okukola yadda ne ssente nga bamugamba nga banne babuuza negundi yagenda okukola omulimu gwamulema yagenda okuvuga emmotoka teyavugayo yadde olunaku naye raba bannange omwana azimbye ennyumba amatiri bonna kokomya amaaso n'ogweri noofa nti bameka abakagitunulako ne bafa nti ate waliwo yasi tugira bulabire tumwewuunya munnange nga mikwano gye gyesomba naye nga womanyi obadde oliyala aguzeeyo akamotoka awo akakabi ne bwokwatako bukwasa omutwalo ovuga emmotoka eyakabi buli omu ne byewuunya agireese encacyanca zibaddewo bakyacyankizaawo mwana waffe ogireese mwana waffe ogireese ennyumba ogizimbye nti webale kupakasa nti kale tukola naye
nga yeteeka mu sape ennyumba agireeta kati mu kuzimba ennyumba yagula emmotoka n'ajja ewaka ku kazigo we baali bapangisa yamala emyezi 2 ng'azimba ennyumba naye nga tagambyeko mukazi we ono ow'ewaka girlfriend gwe yali yawasa tukitwale nti ye mukazi we ow'omumaka kati ebiseera bituuka n'agula emmotoka nayagala ayitireko ewa madamu we amubuuzeeko agamba omukazi ndowooza amanyi nagenda kukola kumbe ndi eno njiriba nzimba mayumba nkola ki bazimba mu kitundu kirala nga bakomyewo e Uganda ate kati oyinza okuzimba mu kyekinaku oyina ssente kyengezaako kugamba obadde obeera busaabala si kyekyo si kyembuuziza bwe toddamu ng'omaze kuntegeera oddamu buuzi ono omuwala gye baali babeera si kyo ekitundu Ogayi mwe yazimba eno baali babeera mu ghetto nga bw'onoga nti mbeera Namasuba naye era bwe yagira bwe yabeera n'oyo yasigala akyayagala oli owa ghetto yali amwagala okwagala tekuliiko ghetto obwa ghetto abamu bwe ba upgradinga level abatakyayagala muntu gwe yali omanyi ki bye yali amuwa ayinza okuba yali amusima bulungi abantu abamu abatakyayagala ezo level otuuka n'omusima ng'alaba oli mukyafu tonzijjukiza kayinako likodi ako omwana ow'obuwala yagenda ebweru n'akomawo n'atuuka mu luumu yange mwe namuleetanga nangamba muzina olumu abantu basulamu ng'ate bwe yavuga bwe yali ng'afumbira essala nga mwakankanira obutama embwazi yange nyingi nnyabo nga mwakankanira obutama yatuuka nga ze nekukuba sikyakyala nengato teyajja muse bwe yayingira buyingizi lumu bw'ati n'atuuka n'ayimira n'akwata ne mumbinabina zino lumu zino muzibeeramu mutya naye bannaye nze mbeewuunya kati mwe mulikyuka ddi mugamba bannaye kasita gwoleese ssente tugenda kukyuka era nange namwaniriza ne mugamba munnaye nno ekituufu kiri nti wadde wakyuka naye jiini yo sooka ogijjemu nenjimugjamu nemukankanya obutama yagenda okuvaawo nga yagizayogera oludikya lufalansa kati ng'ali bulungi kati n'ekitanda kye yali ajerega ng'ate kati tayagala nakufuluma fenamulalika kale munange abasajja mwina revenge zamwe nga munange ebyo tubikomyawo eyo mboozi yange ndigikunyumiza lulala kati munange omwana ow'obulenzi yagula kati tugeze obeera busaabala ajja kugereza ebitundu by'omanyi busaabala kati ate n'ozimba oba ekyanja oba ebukoto oba entinda oba ennaalya omanyi bagambye ebifo by'abagagga muyengambu yaggwako mbiwulira ku tikitoko biwuliddeku gwe munnange ng'omuvubuka omwana omulenzi azimba ennyumba matiribona agizimba nga bwe bamulagira ti omulyango guli gutunule mu njuba guno gutunule buvanjuba ekisenge okiteekangako nosaako olukuubo lukutwalayo wekka nosibawo akasitoowa nosaawo simanyi webassa ebitabo egamba ng'onyiga wali mu bitabo n'oyingira eno n'onyiga wali n'oyingira eno nosaako godawuni eyo n'ogisima ng'egenda simanyi egatta ku ki ako yakanyinyonyola naye sikyakajjukira ako ke yaŋŋamba we yali egatta wali oba yali egatta ku ttooyi oba yali egatta ku ki nemubuuza ku kiyiga oba ngamba kati ate ozimba otya ennyumba ate godawuni n'egenda n'ekwata ku ttooyi bagisaayo basement wansi nga waliyo nyumba basement wansi ng'eri ennyumba nga bwe yenkana nga ne basement bwe yenkana basooka zimba basement wansi waliyo eddiiro waliyo ekisenge waliyo obuliri waliyo ki ono madamu ye yagamba yayagala kusula mu basement era ne bakolayo amatiri bonna ne baleeta bino bidecoration ennaku zino balina enkola gye bakolamu ennyumba kati ngono pasipala muba omulaba wano bwati baleeta buli obuntu bamuyita abanga liquid
ne bamunyigako bwe bati ne bagira Pascal Munoba ng'omulaba naye nga wansi eringa tails ukategedde swaba olimba nnyo naawe nange n'onfuulira ddala yungwe teyiro bayina langi eno gye basiiga wansi ku ttaka bagireeta amayinja ne bagayiwawo ne bakikola nga ogiraba nga ebisubi obiraba kiringa giraasi nga bw'onoddira egiraasi n'otuuza ku muddo kati ne bakaseeteeza we bati ye yamugamba ebyo byenjagala ennyumba njagala ng'eri bweti sente bwe ziggwawo contact me gabulaawe tukola obumeeza bwa mabo nga munda olengera amayinja naye nga kungulu glass butereevu nga bagikola wansi yonna bwetyo matiri bonna naye ng'oluggi olukutwala mu godown oyina okumakinga sure nti teri muntu alulaba nti waliyo oluggi olukola ki olugendayo era ekisenge kyakyo kikole nga kiggukira ku kiyigo nti ye munnange okumalirayo emboozi omuvubuka bamugamba nti omuyango gutunuze eri kati nga wayita akaseera ennyumba agimaliriza addayo ewaakakazi ke kano ak'ekyalo akagamba nti omanyi paakinga ebintu byonna obigabe nkutwala mu maka gaffe naye before weerabidde okugamba emabega nga tannabagamba ono omukazi yakubira oli omuwala n'amugamba bambi nsaba onsonyiwe nti kiki ekituufu nakulimba nti wannimba ki nakulimba nti siina mukazi naye nina omukazi alina luki ali lubuto tumaze naye emyezi 6 omukazi ngagamba tewali buzibu kasombuulidde amaki beera naye nemakinga sure nti tokwanayo muki omukazi mulala era nze nali nkimanyi kuba waweerezanga message nga tuli naawe nga nkulaba naye muli mutima nensirika gamba nti kale naye kati omukazi wo muteeke waggulu basement yeyange nti akaseera katuuka ono asitula omukazi amugamba ebintu oba obigaba bikole ki bigabire abateesobola oba obitunde kyoyagala kazi ng'agaba bintu ng'akola ki nga bamuteeka mu mmotoka mpaka naalya bamuteeka mu mmotoka mpaka naalya ali lubuto nga omulenzi abeera naye kati nga omanyi abasajja tuyina embeera zaffe obeera oyinayo omukazi omulala laavu eno eyina engeri gye yeesalamu naddala olinga ye mupya kati nga biseera abeera ku masimu n'oli kale n'amubuuza naye okukuta ki koye tiwali mukwano gwange ankubidde essimu angambye mukime ku airport kitegeera bannaaye abalungi abatulaba tuli ku HK Media tuli ne Swahaba Namasaka waliwo ekibiina ekigenda mu maaso 2026 tereka 2026 ayagala okutweyungako tukubira essimu gy'olabaawo wammanga tukugatteko otereka ssente ne tuzifuna mu December guno omwaka waliwo abaafunye ssente zaabwe otereka z'oyina totereka z'olina kyasalira kyasalira naye osobola n'okwewolamu bw'oba oyinamuko obuzibu kasita obeera nga ogenda tuzaawo so oyo yenna yagadde otweyungako nonyako ku namba yange y'essimu kunyonyola ekibiina kino bwe kikola ki bwe kitambula abakyala baagabanya akasente kaabwe on the 28th baagabanya akasente kaabwe so ayagala okweyungamu ekyo ekibiina nonyako ku namba yange y'essimu tugenda kubeera tutandika omwezi ogwa February kubanga January tugiwa abantu okitegeera ne babeera nga beetereza webale nnyo ne babeera nga beetereza however mulimu n'abatandika mu January nga 5 naye wobeera tosobodde kutandika mu January era tetukola ki tetukukaka tukuwa ebbanga eryo n'otandika mu February so bw'oba oli interested in keeping money nasaako noonyako ku namba yange y'essimu otweyungeko tuli bangi abaami nabo tubangi mulimu n'abasajja era mulimu n'abasajja naye okusinga almost abakazi abo eba target nnungi so every Sunday yeekubiriza n'atereka ojja akatabo kukabeerawo tubeera tutaga ebiwandiiko passport copy yo ey'akafaananyi twagala ID yo tutegeere national ID tetugitwala naye tulabako copy
netukopingako tobeeranga gwe nannyini kibiina leka abantu mbannyonnyole gwe tuulaawo wamma twetaaga kopi eya ID twetaaga n'akafaananyiko akatono aka passport size ojje weewandiise tubeera n'akatabo bw'oba tosobodde kujja wakasenteko okasindika era akatabo kukabeerawo obeera ticket ne following up kikusobozesa okwewolayoko nojjayo akasente oba bakubanja ennyumba osobola okugamba nti banaye ebinkutemu mpoleeyo kaabiri tugakwata ne tugakuwa ne tukweba nga mogenda okugaza naye mu kiseera ekyo nga tukuwoza era osigala okyatereka naffe ng'okyasonda naffe so every December on the 28th wabeerawo okugabana ssente ezo ate nga ssente ezo mubaamu amagoba kikyo abantu kye batamanyi ssente zo zizaala amagoba okitegeera ate nga mangi zizaala amagoba wabaawo percentage y'amagoba gy'ofuna ku ssente ezo so nkubira ku ssimu bw'oba oyagala okweyunga ku nkulaakulana efaanagana bwetyo kati nze okuzza ku mboozi wali omwana omulenzi aleese omuwala ali lubuto lwa myezi 6 bamukubira essimu afuna essimu nga bakamala mu nju ewiiki ezi 3 awo njiyisa mu bufunze sobole okumanya wekyali omwana omulenzi aleeta mukwano gwe okuva ku airport yalinnya na nnyonyi okuva e Mombasa okutuuka wano bamwaniriza mulamu tusanyisa okukulaba ono yamugamba nti ono mulamu we mwannyina naye ye mwannyina we agenda kubeerawo okw'olunaku lumu agenda kati omuwala nga bateekateeka byakulya nga ki omuwala ye teyalya mmere yalyako akafi k'enkoko kamu nanywa ne wayini nagamba ono ntwala gye wantegekera ngende neebake namugamba mutwale mu kisenge ky'abagenyi nga bamutwala mu kisenge ky'abagenyi babuzaabuza ono omukazi olwatuuka mu kisenge ky'abagenyi ng'amuyisaawo buyisa ng'aggula wali mu kaseefu watalabika ng'atwala muntu we nga gye yamugamba mu goddown byonna bye yamugamba okukola nga yabikola ng'aze n'akasente era akawera yamugamba no munnaye kati gano ge maka gange nti ye nga oli amugamba nti kati oli bwe bukya ku makya mugambe nti nze nakooye okubeera wano ne ŋŋenda nti ye nga bagera oli yasigala eyo wansi ng'aggala luggi ng'akomawo mu maka geeno waggulu oba ontegedde bulungi kati nga omanya abasajja wayitawo emyezi nga 6 emirala omukazi azaala amala okuzaala oli ali mu goddown wansi naye ono amanyi yakola ki yagenda omusajja yagenda ng'eno wansi ng'alina amakaaga akuba ddabo eno n'eno kati lwali olwo omusajja ng'agenda mu tawuni oli owamu goddown yali tafulumayo yali tavaayo naye ng'ate akasente konna ke balina ne bye balya ekitegeeza waliwo ekyama ku mukazi oyo omukazi teyali muntu ekitegeeza omusajja ono yali akimanyi ate yakimanya ku olwo lwe yafa ani eyafa omusajja yakimanya ku olwo lwe yafa kati olunaku wayita omwaka gumu n'emyezi ng'ebiri omukyalo oyo ali mu basement omusajja nga laavu egenda ekendeera eyoono omukyala n'eyawaka ng'asooka agoba owewaka ono omukulu genda n'owakaanako gende bwannyoko biki nga mugoba bubi nnyo ng'omukazi agenda twawukane nga bw'omanyiera ebya laavu tosobola girizisitengako nogaa nti emyaka 4 tuli mu resistance laavu si gavumenti laavu tesobola kuba situlongo bwetyo nga gavumenti anti ebeera resistance gavumenti eba resistance eyo laavu tesobola kuba resistance nti myaka 4 weeri n'abawezezza nga bali mu laavu osanga nga beeyagalako 6 ng'egisigadde gibadde gyangwala lwakuba tebavaayo bagamba nti tata waba naye yankubye engwala
okategedde kati munange ng'agoba omukazi ng'asigaza owawa omu basement nga omanya abasajja akamanyiiro n'akajoogo n'oli laavu ekendeera mu wayisa olwo emyezi nga 6 ayina oli yekka jjukira oli wa mu basement bukya ng'agamba kaŋŋende enkwana y'ekiwala mumala akajanja nga omanya abasajja awunya bulungi muvubuka mulungi muto sente zimuyita taata sente zimuyita taata omanye ebiseera ebisinga abakazi kikemo omusajja atalina magezi abakazi kino nkikubuulira omusajja kaabe wa bbulu kaabe wa green oba wa yero amanyi okwegira okwepakeginga abakazi tebamumalaamu nkubuulira ebigambo bino waliwo bayinza obutakumalaamu naye omukazi yenna asooka n'akubala kati nkubuulira bino abakazi nabo beetega omukazi akubala nti ovuga motoka ki osulawa okola mulimu ki abakazi sya tayagala nonsense omusajja asobola okuba nga buli kimu akirina nga naye n'amagezi talina kugambye oli ekyokuba nti oli mugagga oli yasooka n'amubala n'amanya nti avuga emmotoka Range Rover asula naalya bizinesi gyakola atunda mayumba munange ng'omusajja akwanayo omuwala oba omuwala ye yamwetega oba ye yamukwana nze naawe ng'afuna ekiwala kirungi nnyo ojjukira omukazi we yagenda yali yamanyiira okubeera n'eddabo ssunda kati ng'ayina singo agamba ng'abeera n'abakazi 2 ali eno n'eri alya ddabo ssunda yali takimanyi teyakimanya nako kati ye muli yali agamba ono omukazi ku lwaki asigadde eno lwaki tafuluma anti ate omukazi yali yakamuwa sente endala kumpi emitwalo nga zimuziba obwongo ng'emitwalo 5 aga dola endala nga yakazimuwa kubanga yagoba oli ono n'asanyuka n'agamba nti kati awo tusigadde 2 twetaaya agende n'akaana ke n'amuwa sente amufasiriteetinge gyagenze aleme bonaabona ekitegedde kati ate ono mu kifo ky'okukola ekitegeera yakwana ate kiwala ng'aleeta ekiwala ewaka ng'amugamba ssebo gano gaali maanyi gange na bugumiikiriza bwange onsasudde bw'oti oleese omukazi ow'okubiri k'omusajja tolina ky'oŋŋamba weraba omwana mafiga gayimiridde ayina ebbina ayina kino ayina kiri nga bw'olombojja omukazi nagamba kisoke anzireyo wansi ng'addayo namugamba bw'oba oyagala osobola n'okugenda sikyakwetaaga sirina na nsonga lwaki mbeera naawe tumaze emyaka kumpi kati tugenda mu 3 tozaala yadde akaana oli awo ozunga buzunzi kulya mmere yange kujjuza tooyi avuma omusambwa tamanyi amanyi omukazi wa bulijjo sente zebalinga balya mulyalooza zivaawa ano omukazi amugamba nno bwenfuluma neŋŋenda wano bigenda kuba bibi togenda kyagala agamba gwemanyi oba fuluma oba fuluma wama bebi si bwe kiri nti ye omukazi nga amugamba kale ng'agenda munju ng'akuŋŋaanya suitcase ye omusambwa ng'agijjayo ate nga ono yali yagobye eddooli olwo yaleetayo akawala akalala wayise ebbanga wayita wiikisi 3 omusajja najja nga galangatana n'ekiwala ekirala kibulawuni kala kyasala obuviiri buno obw'abaniga nange obutakulwisa ng'omukazi oli omusajja amugamba oba ogendagenda oba biki gamba nafunye omwana namaze ng'oba ogenda kolaki ate alabika ye agenda nakuzaala myaka 3 talina yadde omunya olaba n'oli eyazaala yamugoba omusajja yali musiru kati ng'amugamba nno bwenfuluma wano bwenfuluma leero lwokoma okubeera ku nsi ate era lwokoma okulaba ku kintu ekiyitibwa ekyange byonna bijja kuggwawo ate tojja biganyulwamu namugamba wa babyogerayogera dda babikolakola dda omukazi ng'afuluma munange wabweru nga bulaba kompawundi eno ng'akuŋŋaanya obukuukuku
obuntuntu mu kompawundi obuntuntu ng'agamba ng'aleeta ekibiriiti ng'ateekaawo mu mulyango awo nga olaba awo mu mulyango wakati ng'akomawo ng'agamba nno kati kino kyenkumye kyekyoto kye ekyamaziika kyekyoto kye ekyamaziika bakuziika awo nange bwe yamaliriza bw'ati mu kyoto kyennyini kye yakuma ne keesi ye mwe baabulira yayingira buyingizi mu kyoto ng'amaze okukikuma bw'ati bwe swi n'akyesogga n'abulira awo wayitawo eddakiika omukazi yabula kati ono omuwala avaayo atunula agamba mujja wange abulidde muli mu kyoto abuulira omusajja olwajja n'atunula ku kyoto bw'ati ye abanga akkirira amadaala bw'ati n'aseerera mutwe n'akuba ku madaala nagwatikamu bibiri bwakwa nga wotameroni ataawo si we yakoma sente ze yali alina madaamu olwalaba ng'afudde n'azinyaga n'aweta nazo ze baali bamuwadde omuwala n'adduka kati ekitegeeza omusajja yafa tategedde nti omuwala n'aziddusa n'atandika obikira baganda be biki nti ono afudde era awo wennyini bwe baakuma ekyoto ky'okufa kwe kati anti kyembuuza omusajja ekitegeeza yafa tategedde nti ono omukazi abadde musanvu teyakitegeera ndowooza alabika bwe yafa kati yakimanya nti yali yakwana musanvu naye ze emboozi ozijjawa emboozi nzitwalako obudde nenzinoonyereza era ne bannyinizo weebale bazinnyumiza nenzija nengikunyumiza lwakuba ate njiyisizza mu bufunze kuba eyina ebitiisa bingi era saagala ebimu mbibikkiridde bubikkirizi kubanga omukazi oyo yeetawulanga mu nnyumba nga bw'avaayo bwadde eri bwadde eno bwadde eri naye ng'omusajja waba ayagala omulaba luteme lwa liiso omukazi atuuse waali ne bw'amulowoozaako bulowooza nga oba mmuyi ng'atuuse kale zibwe ntyo leero ndowooza bwendabise bwenfundikidde weebale kutunyumiza ku mboozi emboozi zo nzaagala baitha abantu ababeera wano buli kiseera babangamba tudize kuswaba munamasaka tudize naye nno naawe kwegayirira n'enkoowazo omuziro gwange nze ndi mulimi ate bwenveeyo nenzira mu nseenene kati ne gujja bagira ng'omunafu azadde ki kaliira wobeera munafu ate nozaala omwana ng'alya nnyo oba owedde oyina okukola kitegeeza oba oyina okukola ennyo obunafu buba bukuweddemu abalungi abatulaba yenze Hadija Kigozi mwebale kutula mwebale kusubscribinga woba oli interested in joining us inaasaako ngubira ku namba yange y'essimu onfune tweyanze nnyo bakwano. Assalamu alaikum.